mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri General Yoweri Kaguta Museveni ne ba propagandist b'ekibiina kya NRM bonna abakubira akadingidi gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni wetwogerera ekirooto eky'entiisa kyongedde okuba nga kijja gye bali. Lwaki? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kimaze okubeera nga kikakasibwa, bamaze okuba nga bamu-invitinga mu kye bayise Washington DC Public Town Hall, nga kino kiri hosted obanga omukolo guno guli hosted by the Onero Institute, nga bwengenda okugamba era nga bwogenda okulya na biki ebigikwatako, ogenda kutegeera banene ki abagenda okubanga babeera mu kifo kyekimu oba ku pano yeemu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira gye buvuddeko. Nakuwa amawulire era nakutegeeza ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja ogwokuna alina wagenda okubeera era agenda kubeerako n'abanene nga bwe nabakutegeeza. Kakati ate ne ku mulundi guno kimaze okuba nga kikakasibwa nti mu kibuga Washington eky'eggwanga erya United States of America okwosa enkya zigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 26 mwezi gugenda kubeera gwa kusatu omwaka 2026 obudde zigenda kubeera ssaawa 11 n'eddakiika 15 ez'eggwanga erya America ne paka ku ssaawa emu eyekawungeezi bagenda kubeera mu kifo ekimanyiddwa nga Elliott School of International Affairs room B12 1957 East Street no NW Washington DC gwanga ya United States of America. Agenda kubeerawo in person. Okitegedde bulungi nnyo bakiise wano format bagambye hybrid, in person and virtual. Emirundi mingi nnyo olabye Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayogerako n'ebitongole eby'enjawulo, wamulabako mu European Union, wamulabako mu Geneva Summit ng'alabikira ku Zoom oba mu nkola gye tuyita ya virtual. Ku mulundi guno kimaze okubeera nga kikakasibwa agenda kubeerawo in person ate mu ngeri y'emu nga n'abali ewala bamulabira mu nkola eya virtual, kwegamba agenda kubeera nga abamuli okumpi bamulaba mu hoolo nti wuuyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera. Kakati ate waliwo n'abagenda okubeera ku lutimbe abatajja kusobola kulaba nga bamulabira okumpi bagenda kubaterawo olutimbe, kitegeeza bagenda kumulabira mu formats ebbiri gye bayise in person and virtual oba kye bayise hybrid. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga Washington DC eky'eggwanga erya United States of America bw'atyo bwagenda okuba nga atandika emirimu egy'enkyukakyuka nga bwe yasuubiza. Jjukira bwe yali afuluma yakutegeeza nti agenda kutandika emirimu egy'okulaba nga akwasaganya amawanga ag'enjawulo, ebitongole eby'enjawulo, emikago egy'enjawulo ng'era bw'owulidde era nga bwenzize nga nkugamba. Kakati wano nkugambye obunkenkene bweyongera mu ba propagandist ab'ekibiina ekya National Resistance Movement n'omukulu yennyini General Yoweri Kaguta Museveni. Ebintu si birungi oluvannyuma lw'amawulire gano. Ngenda kuwa ekiwandiiko ekinnyonnyola bino, ngenda kuwa ekiwandiiko ekirala ekiraga obulungi ennyo essaawa, ekifo n'abaani bagenda okubeera nga abeera nabo ku pano yeemu. Jjukira gye buvuddeko nakuwa amawulire ne nkutegeeza nti nga 17 ogwokuna nakusomera lisiti y'abanene bagenda okubeera nabo ku pano yeemu nga n'abamu ku bagenda omubuuza ebibuuzo kuliko yali muwala oba muzzukulu we yaliko president w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Herbert Hoover. Kakati muzzukulu we y'omu ku bagenda okukwestioninga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati wagenda okubeera ate okwosa enkya era aliko abanene bagenda okubeera nabo ku pano yeemu. Kakati wano nkugambye tebisobola kubeera birungi nnyo eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda kubanga obunkenke bulina okuba nga bweyongera. Ngenda kuwa ekiwandiiko wano ogenda genda maaso n'okuba nga okitegeera wa wagenda okubeera, biki byagenda okwogerako, program eyimiridde etya n'enteekateeka byonna ne panels ez'enjawulo zazze ng'abeerako, ebimu ku bigambo byazze ng'ayogera. Jjukira gwazze atugoberera tuzze tukuwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo gyazze ayitira agenda okutuuka okudda ekyamazima embeera esigala si yeemu. Agenda okukomawo mu ggwanga erya Uganda bw'atakomawo na sanctions mu banene mu gavumenti ebiseera ebisinga akomawo ng'embeera ya bunkenke nnyo era abakulu beeraliikirira nnyo okuwulira amawulire gano nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubaako pano emu gy'agenda okwogererako. Kakati nno ge mawulire ge nkuleetedde gwe akkiririza mu kibiina kya NRM zuukuka weeraliikirire kubanga kaaweddemu dda. Gwakkiriza mu kibiina ekya National Unity Platform ba mu nkyukakyuka njagala osituka otambule kubanga bino bye bimu ku ebyo bye yategeeza ensi nti bye bimu ku bimututte era mu bigambo bye yategeeza tagenze nti agenze mu buwaŋŋanguse wabula agenze okubaako emirimu gy'akwasaganya then oluvannyuma akomewo ayambalagane ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ekinaddiriro n'awulira. Bannayuganda bannange mwenna eno video mwe munaagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo
okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe. Okitegedde bulungi nnyo, agenza okukola emirimu egy'enjawulo wabula ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe mu bufunze. Agenze kusaggula, agenze kulaba ng'aleeta obuzibu ba agenze okulaba ng'aleeta ekirooto eky'entiisa eri General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye. Era nkugambye bwe twogerera obunkenke bwa zedda, ebizibu bya zedda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kukubulira bagenda okubeera nabo ku pano. Kyokka ng'eno si y'ey'amaanyi ennyo ate okwenkana n'eri gye ngenda ogenda maaso n'okuba nga oba gye nzize nga nkutegeeza bino byenkuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu emirala kw'osinzira okubanga kw'otulabira. Waliwo abatulabira ku mukutu ogwa Uganda 24 live, waliwo abatulabira ku mukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu egy'enjawulo kubanga emikutu mingi nnyo gikkirizibwa okulaba nga gisharinga information eno n'okugibatuusaako mu ngeri emu oba endala. Kakati nga bulijjo tusooka ne tuwummulamu ne tujjawo akalango kano tusobole okudda nga tukutuusaako ensonga mu bulambalamba obeere ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'obitegeera bulungi nnyo. Sebambulidde Patrick nga bulijjo nze mbeerawo okuba nga nkutuusaako bino. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kimaze okubeera nga kikakasibwa agenda kubeera ku pano n'abamu ku basajja n'abakazi ab'amaanyi mu ggwanga erya United States of America nga bw'ogenda okuwulira. Katugjewo akalango nzije tukulukute otegeere bulungi nnyo kiki ekiddako wawa agenda okubeera na General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye kiki ekibatiisizza. Wuliriza. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno oba emikutu egy'enjawulo kw'osinzira ogenda maaso n'okubanga kw'owulirira yonna gy'osinzidde okubanga gy'otulabira n'ebigambo gy'obiwulirira. Njagala okutegeeza nti gano amawulire nga kuleetedde obeere ng'ate omanya bulungi nnyo kiki ekigenda okubeera nga kiddirira. Naye wabula waliwo obunkenke nkugambye ebizibu byajjidde dda abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda era okutya kuboolekedde kw'amaanyi nnyo kubanga bamanyi kiki ekidda. Emirundi mingi nnyo obadde ng'owulira abamu ku ba NRM nga be basinga okwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo mu ggwanga erya Uganda. Jjukira ye mu bigambo bye akugambye afulumyemukko agenza abeeko bakwasaganya ensonga zakwasaganya naye ng'ensonga zonna ziri ku nsonga eya struggle ey'okulaba nga alwanirira eddembe mu ggwanga oba alwanirira eddembe n'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Wabula ekyewuunyisa ate abali mu gavumenti gy'alwanyisa n'abamu ku beerimbika ku opposition ng'ate tebali ku mazima be basinze okukuba jjejjerebu era be basinze okwagala okumulaba ng'akomewo mu ggwanga erya Uganda. Bino byenkuleetedde n'ebyo byenzize nga nkulaga bye bimu ku ebyo bye bataagala kulaba. Tebaagala kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubako initiatives zaateekawo era bangi ozze ng'obawulira nga bakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo mu ggwanga erya Uganda tujja kumulwanirira. Kyokka nga bw'abaddewo tewabaddewo initiative yonna, tewabaddewo effort yonna, tewabaddewo kaweefube yenna gwe balaze nti bayimiridde naye. Abadde mu kwekweka okumala emyezi 2 nga tebanyega. Wabula bw'afulumye olw'okuba bategedde kiki ekiyinza okuba nga kifubutuka eyo gy'alaze bakugambye akomewo tubeere nga tumulaga nti naffe tuli ready okuba nga tumulwanirira naye nga kuva ddi ng'ate bw'abaddewo babadde tebamulwanirira. Kakati amaze okufuluma ebigambo bitandise okukyuka. Kyagulanyi yakola ki? Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Kyagulanyi tumwetaaza era tetumunoonya antirazi. Oyo bamuyita Dr. Bayiga Lulume, ono munnakibiina ekya PFF, People's Front for Freedom. Ekibiina ekyo kyekirimu ba Elias Lukwago, kyekirimu n'abantu abalala ab'enjawulo naye nga bonna abaddengawo nga tebalina effort yenna gye bateekawo okukulaga nti oba oli awo leka tumwegatteko tulage nti tusobola okuyimirira naye. Kakati mukadde kano amaze okubeera ng'afuluma ebigambo bitandise okukyuka. Abakulu bagamba beetegefu era bali wiringi okubeera nga bamulwanirako. Ekintu ekyebuuzibwa ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa ddala bano bye boogera babitegeeza. Bali wiringi okubeera nga bamulwanirako era ebigambo bibadde nga byogera wabula nayagadde nnyo ennyanukula Honorable Maseruka Robert
yeyanukudde omuntu yabadde amubuuza kubanga bino biva mu baamawulire ne bitambulira mu ba bloggers ne bitambula ne ba regime apologists nga boogera ebigambo ebifaanana bwe bityo kwegamba bagezaako okusiiga ekifaananyi nti ekikolwa kya Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuluma eggwanga kyabadde kya butiitiizi so nga ate yabadde strategy kubanga abaali bafuzeeko eggwanga erya Uganda bonna baali bakoze ekintu ekifaanana bwe kiti. Robert Maseruka ayina gwe yayanukudde era n'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ffe move gye wakoze ffe munnange tujagala era bano bonna bawulira bakugamba nti komawo bano si bantu bo wabula balabe bo. To our dear President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, we are so grateful that you took up a mantle that you very well knew and you up to task with it. Such a level-headed man. So we believe in you, we trust in you, we have our hope in you. Have no doubt whatsoever that we shall do our work and you'll find the struggle still going on and on. President waffe tukwagala nnyo, yonna gy'oli ffe abakwagala n'abakuwagira tetukuyinaako buzibu. Naye bano abalala abakonjera si babo. Abakwagala okomewo si babo. Embeera eri mu ggwanga. Bw'owuliranga nga bwe watugambye nti embeera eteredde mukama waffe, tuliyimirira ku kisaawe ne tukwaniriza ng'okomyewo mu bitiibwa. But for now, kyonna ekisoboka okugattako nga bw'okikola sigala ng'okikola, oli mu ssaala zaffe era tukkiriza ogenda kukomawo mu maanyi. Kakati ebyo byabadde bigambo bya omu ku babaka abagenda okulayira era ng'agenda kukola rekodi yakyasinze obuto mu palamenti y'eggwanga erya Uganda we tuwogerera naddala ng'amaze okubeera ng'alayira. Maseruka Robert yakugambye bano si babo abagezaako okumugamba nti komawo kubanga bo bakimanyi bulungi nnyo nti bw'akomawo abasajja bajja kuba balina obusobozi obumukwata. Era yagenze maaso akatambi akalala njakka kulaga maaso eyo naye njagala tusooke tujjewo kino otegere bulungi nnyo ebigambo engeri gye bigenda maaso n'okubanga bitambula. Kakati eyo gyali initiative zagenda maaso n'okubanga ateekinga nkugambye yatandise dda okubeera ng'agenda kubaako emikolo egy'enjawulo gy'abeerako okwongera okulabisa. Wuliriza, bw'osoma era bw'otunula ku website eyo ye y'ekitongole oba institute emanyiddwa nga Onero Institute. Onero Institute eno ngenda gikutegeezaako akatonotono. Eno y'emu ku institutions ezaatandikibwa abavubuka mu mwaka gwa 2022 era nga sigwe mulundi ogusoose His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeerako mu bintu ebifaanana bwe biti. Yali abaddeko mu bifo bino, yali ayengeginzeeko n'abamu ku bantu bagenda okubeera nabeera ku pano y'emu. Ku mulundi guno agenda kubeerawo nga muntu mulala kyataali ku mulundi guli omulundi ogwasookera ddala. Eno Onero baagitandika mu mwaka ogwa 2022. Bakugamba is a youth-led non-profit think tank based in Washington DC, United States of America that focuses on international affairs. Bano baagitandika nga bagenda kubanga bafokasinga ku kibayita international affairs. Kakati wano ekigambo foreign policy abasinga obungi we kigenda okujjiramu obolyawo mujjo kitegeerera kubanga kati wano tuli mu nsonga za foreign policy. Agenda kubanga ayogerezeganya, agenda kubanga awulirwa abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo naddala abavubuka abali ku mulimu gwe gumu ogw'okulwanirira eddembe n'okulwanirira enkyukakyuka mu mawanga gye basibuka. Jjukira olunaku lwajjo nakoledde video naye nkugamba nti ono takyali Ugandan icon, takyali akabonero ka oba kibayita beacon of hope si mu Uganda mwokka. He is a beacon of hope okwetoloola olukalu lwa Africa, okwetoloola ensi yonna naddala eri abavubuka naddala abo bakkiririza mu kye bayita enkyukakyuka. Oli ku mikutu egy'enjawulo kwensinzira okubanga kwenkuweerereza yonna gy'osinzira okubanga gy'otuwulirira ngenda mu maaso n'okubanga mbikutuusako. Wuliriza, ekitongole kino kyatandika mu mwaka gwa 2022 era nga bagamba nti it aims to bridge the gap between the young people and the professional academic community by providing a platform for all original research, policy analysis and intergenerational dialogue. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeerako ku pano n'abakungu n'abakazi abaami n'abakyala ab'enjawulo okuva mawanga ag'enjawulo okuva mu bitongole by'enjawulo ng'agenda kuba ayogerezeganya nabo oba n'okwogerezeganya n'ensi yonna ku nsonga z'eddembe ly'obuntu n'enkyukakyuka naddala ku lukalu lwa Africa okusingira ddala. Ate era okusingira ddala East Africa, ate era mu ngeri y'emu okusingira ddala mu ggwanga erya Uganda. Abamu ku baagenda okubeera nabo ngenda bakugamba. Wuliriza, omulamwa omukulu bagutumye political crackdowns, what it means for human rights in the East African nations. Wano we baba boogera bwe batyo ensonga enkulu ly'eggwanga erya Uganda kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
gyasibuka mu ggwanga erya Uganda era bw'atyo bwagenze maaso n'okuba nga ateekawo embeera abakulu bano okulaba nga basobodde okuba nga bamuyita bayise muyite kubanga ne badde invitation ebigambo byasoose kuteekebwayo Dr. Daniel Kauma. Atamanyi Dr. Daniel Kauma ono ye Deputy President owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owa diaspora oba mu njogere enyangu ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mu diaspora era Dr. Daniel Kauma y'omu ku baayaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu ggwanga erya United States of America n'atandika emirimu gye mu butongole egy'okulaba nga alwanirira emirembe n'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza omukulu ono yasoose okuteekayo ebigambo bino n'agamba nti invitation to Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine's Washington DC public town hall hosted by Onero Institute. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitiddwa buyitibwa. Yabagambye, Dear Ugandans, friends of Uganda and advocates for democratic change, you are warmly invited to attend a timely public town hall discussion on one of the most pressing issues facing our region today. Babayita era baayise abantu ab'enjawulo naye nga mu mutwe omukulu yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Babagamba nti mujje mukukirizibwa okujja ne mu attendinga kye bayita timely public town hall discussion on one of the most pressing issues facing our region today. Bwogera ku region bakugambye ye East Africa kubanga wano bagiwadde omutwe political crackdowns, what it means for human rights in East Africa. Kitegeeza ki eri eddembe ly'obuntu mu region eya East Africa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyasibuka. Kakati bagambye bati mu invitation gye bamusindikidde kwabaddeko date March 26, 2026 kwosancha. Olwaleero lunaku lwakubiri wenkoledde akatambi kano. Kakati ku lunaku olwokuna essaawa ez'eggwanga lya America zigenda kubeera 11:15 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba atuuse mu hall eno era ng'ayogerezeganyako n'ensi yonna egenda okumuwa amatu babeere nga bawuliziganya. Bagenda kubeera mu kifo oba venue Elliott School of International Affairs, room B12, 1957 E Street, NW, Washington DC 20052. Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera. Format eyengeri gye bagenda okuwuliziganyaamu bagiyise hybrid in bracket in person. Kitegeeza agenda kubeerawo mu buntu ate mu ngeri y'emu abeere ne ku nkola eya virtual. Kitegeeza waliwo abagenda okumwota buliro ate waliwo n'abalala bagenda okumulabira ku lutimbe kubanga omuwendo gw'abantu gusuubirwa okuba nti gugenda kubeera mungi nnyo. Abantu bayinza okuba nga beetaaga okuba nga bamanya butya bwagenda okuba nga asunsula ensonga ngera bwe bazze nga bamuwulirako ku zipano ez'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo. Okubajjukira nkugambye yalabikirako ku EU Parliament mu bijjukira bye yayogera era obunkenke ne bweyongera eri abakulu abali mu buyinza. Yalabikirako ku Geneva Summit n'ayogera ebigambo bingi nnyo era speech gye yayogera paka n'olunaku olwaleero ekyaleeta obunkenke eri abakulu mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Kakati ye sijja munnyonnyola nnyo wano batulaga abagenda okubeerawo ng'abagenyi era gwe batadde ne mu kinene okulaga nti gwe mutwe omukulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, better known for Bobi Wine, is the president of the National Unity Platform of Uganda and was a member of the Parliament of Uganda from 2017 to 2021. He left behind a career as a musical superstar to stand up for freedom in Uganda. Yalekawo kariya ye ey'okuyimba n'okuba emiziki n'agenda maaso n'okuba nga ate alwanirira eddembe mu ggwanga erya Uganda. Bino nno bibalimu kumwogerako nga tebannaba kumwanjula wabula babimwogeddeko mu profile ye wano nga bagezaako okuba nga bamuyita. Era mu bantu bonna be bataddewo wano nga bwe ngenda bakuyitiramu yaliko ne profile ennene era gwe batadde ne mu kinene. Wuliriza. He has run for president twice. First vote rigging and intimidation, and after the most recent fraudulent election has been forced to go into hiding. Bakugamba era bamutaddeko wano profile ye bataddeko ebigambo ebigamba nti avuganyizza ku bwa president emirundi ebiri wabula afeesinza akaseera akazibu kubanga olubadde bubbibwa era ne mukana akasembyeyo yatuuka n'okuwalirizibwa okwekweka okumalira ddala emyezi egiwererako ng'ebiri paka we yafulumye n'ava mu ggwanga erya Uganda n'ajjako mu ggwanga erya United States of America gy'agenda okwogerera bino. He continues to fight for democracy. Akyagenda mu maaso n'okulwanirira enfuga ey'amateeka with bravery and unshakable optimism. Akola kino
n'obumalirivu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nga tewalina kutiisibwa yadde okunyenyezebwako yadde okukangibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulu bali mu kumuwaanawaana bali mu kumusuusuuta bategeeza ensi yonna nti mujje mubeerewo ng'omukulu agenda mu maaso n'okwogera ensonga bingi bagenda omuyigirako bingi bagenda okuba nga bamusuubiramu era naffe bingi bye tumusuubiramu mu bamu ku bagenda okubeera nabo ku pano y'emu njagala nabo mbakuwe tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tuwuliziganya wulira okusinziira ku website eya Onero era n'omuntu ogamba nti political crackdowns what it means for human rights in East African nations kugenda kubeerako omukyala abakazi 2 abasajja 3 omukyala asooka bamuyita Devon Kunudisen ono senior fellow at Alliance for Peace Building and a former DOD African strategist and worked for the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor at the State Department. Ono munnansi w'eggwanga lya America. Era bye bimu ku bifo byabaddemu abadde strategist era yakolako ku kye bayita Bureau of Democracy, Human Rights and Labor mu ggwanga lya United States of America. Omukyalo ow'okubiri bamuyita Elizabeth Peretru ono alabika agwa mu ggwanga lya Canada. Bakugamba nti ye former acting deputy assistant secretary in the Bureau of Population, Refugees and Migration and now professor at GW. Ono professor omukyalo ono gw'olabawo wansi emabega we nga waliwo flaga y'eggwanga erya United States of America. Kuliko abaami abalala 2 abagenda okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kuliko Otsieno Namwaya, Associate Director for Africa at Human Rights Watch. Omukulu oyo agenda kubeera ku pano y'emu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kuliko omwami omulala amanyiddwa nga Muhammad Keita ku profile bataddeko nti Africa Regional Lead at the Human Rights Foundation and a formerly advocate coordinator at the Committee to Protect Journalists. Ono abadde omu ku bukiiko obw'enjawulo obadde bulwanirira eddembe ly'obuntu wabula ekyewuunyisa era oyinza okugambira omuzungu wagambira nti on top of that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe batadde mu kinene gwe mutwe omukulu yagenda okuba nga omugenyi omukulu mu njogera ennyangu bagenda kubeerawo era mu ggwanga lya United States of America bino bigenda kubeerawo essaawa zigenda kubeera 11:15 paka ku ssaawa emu ey'ekawungeezi mu ggwanga lya America mu kibuga Washington DC kati keberaawo ombuulire zinaabasaawa mmeka ez'e Uganda bannayuganda bangi nnyo nkakasa bagenda kubeerawo nga beesunze okuwulira ki ekinaava sayidi eyo zigenda kubeera ngina kusomwezi 26 mwezi gwa 3/26 lwe lwokuna lwa wiiki eno kitegeeza kwe kwosa enkya bagenda kubeerawo era mu ngeri ez'enjawulo nga bwe nkugambye bagenda kubeera mu kifo ekimanyiddwa nga Elliott School of International Affairs room B12. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'agenda ogenda maaso n'okuba nga ate ateeka ensi ku bunkenke naawe ampuliriza osobola okujoyininga era wano nga bakuteereddewo join Omero for a discussion between human rights experts and former State Department officials on their perspectives of the recent political crackdowns in the East African countries such as Tanzania or Kenya and Uganda. Learn about their thoughts on the future of democracy, what human rights violations they anticipate and their recommendations to fight for democracy. Bagenda kuba boogera ku bintu ebigenda maaso naddala ebihappenings mu mawanga ga East Africa omuli eggwanga lya Uganda omuli eggwanga lya Tanzania omuli n'eggwanga lya Kenya kakati awo nembanga nina okubikuleetera obeere nga ate gwampuliriza obitegeera bulungi nnyo era zibadde teziri busa n'omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports nagwo ne guteekayo ensonga eno olwo nno propagandist ne bongera obunkenke nga bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ku deliveringa speech yeesookedde ddala eri official okuva yafuluma eggwanga erya Uganda kino kiri ku mukutu ogwa Chimp Reports nakyo ngenda kubeera nga nkikusomera era nga bino by'owuliriza bye bimu ku bireetedde abakulu okugamba nti Kyagulanyi akomewo bamuyambireko wano bo tebalaba nti gyali mugenda maaso n'okuba nga abeera obuli awo kyali mu kukola kyongera obunkenke eri abakulu abali mu buyinza bo baagala akomewo alwanire wano babeere nga bamukwata oba abeere emabega w'emitayimbwa jjukira abeera emabega w'emitayimbwa bino abatasobola kubikola kakati waliwo ensonga lwaki bano baagala akomewo abeere emabega w'emitayimbwa. Kyagulanyi yakola ki? Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Tulina kitumwetaaza.
aba PFF bakugambye twagala Kyagulanyi akomewo balabe naffe kye tuyinza okukola. Kakati nkugambye Maseruka yabaanukudde era ngenda kuwa katambi wana akalala ka Maseruka nga sinna kutwala mu kiwandiiko ekyafulumidde ku Chimp Reports. Nakyo ngenda kikuyisa mpola mpola awo tubeere nga tukiwulira bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Honorable Maseruka, omukulembezeewo Lesebo. abadde mu kwekweka approximately okumala ennaku nga 52 mu mwezi. Lesebo. Kweko kabanja okwo. Sebo mukama wange njagala okutegeeza nti it works for us as a political party to have a president who is in exile than one incarcerated or dead. That wouldn't be a president then. Okay. So it is better for us, and it works when he is in exile. Tusigala tumuwuliza, asigala commanding ebweru yonna gyali, asobola ofuna access to the different international media stations, asigala asobola ku engaging international community yonna gyali. N'ekyokubiri president waffe singa buli lunaku abadde akeera nga mbyasooka olowooza security yange egenda bbeera etya, kaakati gyali ebyo byaweddeko. Is entirely thinking about the struggle. Secondly, you find tata wange yangamba nti bw'okanyuga ejjinja mu mbwa nga nnyingi emu ku zo neereekaana nnyo omanya nti bw'okanyuza ejjinja likuteeyo embwa. I don't know why people that are not part of the National Unity Platform are all over the place because our president is outside the country. For us, we are saying it is okay. But nange tuvuganya mmwe, you can't tell us how to be a good opposition to you. Tetuyinza bavuganya ne mutula n'envuganya ennungi gye twekeddwa bavuganyamu. Ekyokubiri, sitaani tabuulirangako Katonda ngeri yakubuulira njiri. So you allow us that small powers that we have to see how we can run our opposition. Okay, naye ate Oyo ye Maseruka Robert agenda okubeera omubaka wa parliament asinga obuto ate nga wa kibiina kya National Unity Platform. Kakati nga sinagenda wala njagala nsooke nkuyitiritire mu kiwandiiko kino. Kino kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports nga nabo bakonfaminga ku byowulira ku mikutu kw'ensinziro ogenda maaso n'okuba nga nkuweereza. Wuliriza. Bakugamba nti Bobi Wine to deliver first public speech in Washington DC, United States of America. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuwa speech ye esookera ddala oluvannyuma lw'okufuluma eggwanga erya Uganda n'agenda mu ggwanga erya United States of America ku mirimu ate emitongole egy'okulaba ng'alwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Wulira bwe bagambye. Ugandan opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine, is set to make his first public address since the contested 2026 presidential elections at a town hall meeting in Washington DC later this month. Bano bakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine agenda kuba oba atuuse akaseera okubanga agenda kuwa speech ye esookedde ddala omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Nkugambye ku Osanja zigenda kubeera ngenda kusomeza 26 mwezi gwa kusatu nti yegenda okuba speech ye, public speech ye egenda okusooka oluvannyuma lw'okufuluma eggwanga erya Uganda. Kyokka jjukira waliyo eryenka pano gyagenda okubeerako kye bayita ngera bwegenda okugamba era nga bwe zizenga nkugamba. Kakati wano bagamba nti the event scheduled for March 26th at the Elliott School of International Affairs at George Washington University will be hosted by Onero Institute and a focus on political crackdowns and human rights in East African nations. Nti event yeno oba omukolo guno gugenda kubeera ngenda kusomeza 26 mwezi ogwokusatu nga bwe gambye 2026 mu kifo ekimanyiddwa nga Elliott School of International Affairs, University emanyiddwa nga George Washington University mu ggwanga erya United States of America mu kibuga Washington DC. Nono kyekibuga ekikulu era yewali amaka g'obwa president, yewali ekifo ekyo ekimanyiddwa nga Capitol Hill. Government eggwanga erya America weetuula Robert Kyagulanyi Ssentamu kibe abamu ku bakungu be yasisinkalira mu kifo ekyo gye buvuddeko obunkenkene bweyongera. Bano bagamba nti kino kitegekeddwa institute emanyiddwa nga Onero era nga focus bagitadde ku ddembe ly'obuntu erigenda maaso n'okulinnyirirwa ku lukalu olwa Africa okusingira ddala mu East Africa ate n'okusingira ddala mu ggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Tanzania. Bagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu, who recently surfaced in the United States of America after nearly 2 months in hiding, is expected to headline the discussion alongside a panel of international policy and human rights experts. Kano kenjagadde owulirize nnyo kubanga kenkugambye gye buvuddeko nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okulabikirako mu ggwanga erya America era oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri nga abadde mu kwekweka mu ggwanga erya Uganda, yagenda okuheadlininga, yagenda okuspearheadinga, yagenda okukulembera
eno discussion nga bwe nkugambye agenda kubeera ku pano yemu nga bagenda okukulembera era bagenda okumuwa amatu ng'oggyeko ffe abagenda okubiwuliriza n'abo abagenda okubeera mu audience nga bawuliriza abagenda okumwota obuliro n'abagenda okumulabira ku ntimbe kigambibwa era kikakasiddwa ate abalala abagenda okumwetegereza n'okumwekennenya n'okumuwuliriza n'okumuwa amatu beba international police experts, international human rights experts nga bwe mbakuwadde wali era ngenda kukusomera n'abalala basuubirwa okubeera mu kifo kyekimu. Wuliriza nga bagamba nti organizers say the town hall will examine what they describe as increasing authoritarianism and a shrinking civic space across the region, particularly in Uganda, Tanzania and Kenya. Nti abategesi ba event yeno bagamba nti essira baagala nnyo kuliteeka ku ddembe ly'obuntu eririnyirirwa obukulembeze obwannakyemalira n'eddembe ly'obuntu erigenda maaso n'okuba nti liweebwa kitiibwa ku lukalu lwa Africa okusingira ddala mu East Africa onna ddala amawanga gano asatu: Uganda, Kenya, Tanzania. Uliriza wano bakwotinga. Reports from leading human rights organizations have highlighted patterns of arbitrary arrests, election coups, suppression of opposition voices, and the constraints of peaceful assembly, the organizers said in an invitation seen by the Chimp Reports on Tuesday. Bakugamba nti okusinza ku reports batugamba nti bano abategese kino bagenza okulaba nga waliwo embeera y'obunkenke egenda mu maaso ku East Africa era nga bagamba nti naddala mu ggwanga erya Uganda baagala babeere nga bayita abakulu bano babeeko kye boogera okulaba nga bino bigenda maaso n'okuba nga bigonjoolwa byogerwako ate bateekewo kaweefube okulaba nga wabawo ekikolebwa. Wuliriza bagamba nti bayilayitayinze nnyo waliwo kye bayita arbitrary arrests, okukwata naddala b'oludda oluvuganya babakwata mu nkwata etategerekeka kirisinze nnyo mu East Africa naddala mu mawanga gano nga bwe nga kugambye. Election coups, okuwamba kwegamba kuno kuba kuwamba buyinza naye wano bagamba election coups kwegamba kubanga okuwamba akalulu. Process ey'okulonda kigambibwa okuba nti abakulu abakulira zi gavumenti mu mawanga gano babadde tebassa kitiibwa mu mateeka gafuga ebyokulonda. Okulonda abantu balonze muntu mulala, abakulu ate bo beerangirira oba oliawo ne balangirira muntu mulala. Kakati gwampuliriza bino bagamba tebigenda kugenda bugenzi bito, tebigenda kukomaawo, bateeka okuteekawo embeera okulaba nga wabaawo ekkomo ku bintu nga bino, ebikolobero nga bino bigende maaso n'okuba nga birwanirirwa. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyise akulemberemu ttiimu eyo egenda okukubaganya ebirowoozo ku kiki ekiyinza okuba nga kigenda kubeera nga kikolebwa mu ggwanga erya United States of America. Uliza bwe bakugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu, leader of the National Unity Platform, will speak alongside Elizabeth Paretrio, a former U.S. Deputy Assistant Secretary of State, Muhammad Keita of the Human Rights Foundation, Otieno Namwaya of Human Rights Watch, and Devon Nodisen, a senior fellow at the Alliance for Peace Building. Bakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubeera ku ntikko akulembera ekibiina kya National Unity Platform mu ggwanga erya Uganda, agenda kwogerako eri ensi era nga agenda kwogera n'abantu bano wammanga. Kyokka ng'ekyewunyisa yagenda okubeera ng'omugenyi omukulu. Kuliko omukyala amayitibwa nga Elizabeth Patrieu, ono former US Deputy Assistant Secretary of State. Kuliko omukulu amayitibwa nga Muhammad Keita, ono nga Human Rights Foundation ava mu kitongole kya Human Rights Foundation. Kuliko Otieno Nawanya, ono nga wa Human Rights Watch, ekitongole kyo mukimanyi abazze bagoberera. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Devon Nodisen, ono nga naye fellow at the Alliance for Peace Building. Be bamu ku abo bagenda okubeera nabo ku event eno. The event will be held in a hybrid format, allowing both in-person and a virtual participation. Nga bwe nkugambye wali bagenda kubeerawo ne gundi bbiri, views bbiri. Abamu bagenda kumwota buliro, abalala bagenda kumulabira ku lutimbe olugenda okuba nga luteekebwawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu's planned address comes days after he confirmed he had left Uganda temporarily following a security crackdown in the aftermath of the election in which General Yoweri Kaguta Museveni was declared a winner. Robert Kyagulanyi Ssentamu speech ye negenda kujja nga wakayita akabanga katono nga ategezezza ensi nga bwagenze mu ggwanga lya United States of America okubaako emirimu gyakwasaganya oluvannyuma lw'okwekwekera emyezi ebiri, oluvannyuma lw'ebyava mu kalulu okubeera nga tebyali fair and free, era akalulu kano akaaviramu Simon Byabakama okulangirira bye yalangirira. In his earlier statement, Robert Kyagulanyi Ssentamu accused the authorities of raiding his home and targeting his associates, saying he evaded arrest
by going into hiding with the help of supporters. Yavayo n'ategeeza ensi mu statement yasooka mu katambi era kengenda okwongera n'ategeeza nti ye yasobola okutoloka oluvannyuma lw'abasajja abawanvu n'abampi okuyiika ku makaage ne bagasalako bwato ne baagala okubanga bamukwata era yasobola okudduka bwato n'ababulako wabula ne bagenda maaso n'okubanga bacunya ab'enjuye ekyawaliriza okulaba nti naye yennyini yasobola okusigala nga yeekwese paka bwe yasobola okuva mu ggwanga erya Uganda. Ekiwandiiko kino nga tumaliriza nga bagamba Ugandan officials have denied the security forces nti bana abakulu mu majje g'eggwanga erya Uganda babyegaana. Kano Chris Magezi, acting director acting director defense public information yavayo n'ategeeza nti bote bannabikolako nti era tewali mujasi waabwe n'omu yagenze maaso nakola kikolobero ekyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda maaso n'okubanga ayogerako newankubadde nga gwampuliriza nange tukimanyi bulungi nnyo nti bino byaliwo era byagenda maaso n'okubeera nga bikolebwa. Kakati ebyo nga bigenda maaso njagala okutegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'alangirira nga bwe watuuse mu ggwanga erya United States of America wakayita ebbanga ttono nnyo. Njagala okutegeeza nti kakati emirimu mu butongole girabika nga egitandise wabula nga ekinaava sayidi eno kirabika nga tekigenda kuba kya bulijjo oluvannyuma lw'okubeera nti abakulu kyongedde okubanga kibateeka ku bunkenke bamanyi kiki kyekitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera mu ggwanga erya Amerika. Kakati nkugambye abakulu abamu naddala bali mu buyinza bo bamanyi kino kyekitegeeza era bamanyi kiki ekiyinza okuddirira singa Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera mu bazungu bano. Kakati ekimu ku byo kyekino kyenkugamba era ekitandise okubeera nga kigenda maaso n'okuwulirwa kyongedde obunkenke mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda era wetwogerera kakati wetwogerera olukya lwe babala obunkenke bweyongedde gwampuliriza. Kakati wano kansooke nkuwa ebigambo bya muganange Raymond amaanyi gwe mmanyi nga penge. Kakati nate yabalabudde nti bino byonna bye mugenda maaso n'okuwulira ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda okwogera ne initiatives zagenda okubanga akwasaganya mu ggwanga erya United States of America mwanguwe mweraliikirira naddala mmwe abatakkiriza mu nkyukakyuka kubanga ekijja si muntu. Ndiyo okubategeeza ekisooka mu shopping emmere emala mu shopping emmere emala mu nyumba gwe wenna ali muna pulani y'okuzaala saawa zino lindako embeera eyinza okujjaawo tewandyagadde mwana kubeera nga odduka ali ku mugongo nkuddira mugule emmere emala mulindeeko okuzaala ennyumba erimu ejjambiya erimu omusekuzo erimu akasaale teeka emabega w'oluggi kuba ekijja si muntu. Mulina amafuta g'omutaala agamala, mulina kando ezinaamala wabasanyalaze bajja gasalako, mweyembeera sanyaze bagenda gasalako, naye mulina tadooba, mulina amafuta mu tadooba, mulina kando ezimala. Mulina bupeiro oba obuveera mwe munaapamba ne mukasuka eweeru, wate gwalina toyi y'akayuti kufuluma kutambula kiro, gwe gwensinza okuweeraliikirira. Embeera egenda okujja tebiriimu nti olubuto lunnuma, bimalira munda. Olina okubaawo n'akaveero oba peiro. Yes, bano bonna bolaba balina okudisikasinga embeera Bobi Wine ng'ali eyo, bonna kuno kutya bategedde ekijja si muntu. So omusajja ajogera naye era abasajja bonna abakungu basaze mu White House bonna nze yabandaga ku video chat. Nangamba ensonga zibabuulidde. Katubuza okubuuza just mikono mitono ku kiwandiiko. Ekijja kwate edduuka alyo ojjemu ebintu obiteeke waka. Oba oli ku Hamu, oba oli ku Mutaasa, Wilson William, wawonna wooli.
kwata ebintu mu dduuka osobola biteeka ewaka ku kino ekijja bali mu kutya kuba omusajja bw'aba si w'amaanyi lwaki mulowooza kyakola mu America? Why are you still discussing a man who fled? If he's nothing, mugende maaso n'okulayira. But it is on that day, mbabuulira bino byenjogera byonna nabiroose. It is on that day nga mukutte Bible mulayira. You will see abantu bano wachi Bobi Wine bamu meetings. Mbabuulira Bannayuganda abalaba video eno temugenda yo ku lunaku olwo omusajja oyo alayira. Ngamba chairman Ssewankambo eyawangula mu bulo LC1 n'olubuna ninga kwabadde avuganya naye yafuna obulu 10 ne bagamba nti obona yasinze. Chairman Ssewankambo abagenze okulayira temugendayo kuba America bagenda kujja basuula busuuzi bati district y'ombulo yonna yandigwawo nzira mugule emmere emala mujja abaana ku masomero mujja abaana ku masomero ekijja si muntu. Bigambo bya Raymond Solfa abanji bwemumanyi nga penge ategeezezza ye bw'atyo bw'abimanyi bw'abiraba. Kakati nange wano ku mikutu egy'enjawulo akwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga ate tukutuusako ensonga zino nenjagala mbeere nga mbikutuusaako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga lya America. Abaagala akomewo ate be bali ku sayidi etali yiye, abali ku sayidi ye bo bamativu ne gyali anekyagenda maaso n'okubanga abakolera wabula ekyewunyisa abaagala akomewo ate beebo ababadde tebaagala kwegatta ku ye wabeeredde wano. Kakati kimaze okubanga kikakasibwa agenda kubanga awa speech ye genda okubanga esookera ddala oluvannyuma lw'emyezi egyo egiyise gyamaze mu ggwanga erya Uganda ng'ali mu kwekweka. Obunkenke bweyongedde mu bakulu ng'era boogenda maaso n'okubanga owulira. Kakati njagala okutegeeza institute eno oba mu kifo kino Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera si gwe mulundi ogusoose. Ekifo kino kikyazizza ku bantu abanene ab'amaanyi okwetolola ensi yonna, era njagala nkuwa abamu ku bo obategeere bulungi nnyo okakase nti wantu wagenda okubeera si wantu wa bulijjo, era naye yennyini si muntu wa bulijjo ng'abamu bwe bandyagadde okubeera ng'abeera. Institute eno emanyiddwa nga Onero Institute etegese events ezeefaananyiriza bwe ziti emirundi egiwererako ddala, era mu events zino zikyazizza abantu ab'amaanyi okwetolola ensi yonna. Kankuwe abamu ku bo bensobodde okufunako. Wano Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera wali wabaddewo abaami n'abakyala ab'amaanyi ennyo, era nga wenjogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu okwosa enkya essaawa nga 48 zisigaddeyo abeerenga naye atuula ku pano y'emu abantu bano kwe baali batudde. Wuliriza ng'oggyeko gwagenda ono omukyala agenda kubeerawo mulundi si gwe gusoose, bamuyise Elizabeth Paretrio. Jjukira ono nkugambye ne ku mulundi guno kwali ono former US Deputy Assistant Secretary of State ate nga currently professor ku George Washington University oba GW University mu ggwanga erya America. Kakati agenda kubeerawo omulundi ogw'okulala kuba si gwe gusoose newankubadde ng'era agenda kubeerawo. Waali wabaddewo former Senior Associate Counsel to the President and Legal Advisor of the National Security Council mu ggwanga lya United States of America, bwe ngamba to the President of the United States of America, omukulu amanyiddwa nga John Beringer owokusatu yali abaddeko mu kifo kyekimu Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera. Kuliko Dr. Madia Afzar, ono author muwandiisi, police expert ate nga fellow in the foreign policy program at the Brookings Institute. Abamanyi Brookings Institute mumanyi kiki kye kitegeeza. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Cynthia Yue, ono nga naye former United States of America Youth Observer ate era ne mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations. Ku pano kwe yali abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu kwagenda okubeera. Kuliko Dr. Sadiq Hassan, ono nga diplomat mukungu, political analyst mutunulizi wa byabufuzi, era nga akoze nnyo ku embassy ya Iraq mu kibuga Washington mu ggwanga erya United States of America. Ono munnansi w'eggwanga erya Iraq era nga oli omu ku bakungu mu bufunze abanga diplomati w'eggwanga lya Iraq mu ggwanga lya USA
oba y'omu ku ambassadors abakiikira eggwanga lya Iraq mu ggwanga lya United States of America agenda kubanga abeerawo. Waliwo Nagi Musa n'omukulu amanyidwa nga Manal Taha, bano nga ba experts abaliidinga discussions ez'enjawulo naddala ku lutalo lw'e Sudan olugenda maaso baakikolera wano mu venue y'emu Robert Kyagulanyi Center mu, era nga bategekeddwa institute y'emu eyise oba invitinze Robert Kyagulanyi Center mu. Kuliko Devon Nusden ono agenda kubeerawo ne ku mulundi guno, era nga bw'owulidde nkugamba era nga bwe nkutegeezeza kakati bano n'abalala babaddeko mu kifo kyekimu His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu wagenda okubeera nga akakkalabya, era nga bw'ozze ng'omulaba ku zi panels ez'enjawulo ku mulundi guno agenda kubeera ku eno, era nga nkugambye obunkenke ne bweyongera eri abakulu wenjogerera ebyabwe nga si birungi. Mukutu oli ku gwa Red Zone TV, webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna n'abatulabira ku mukutu ogwa Uganda 24 live namwe kyemukola kya mutawana nnyo okutambula naffe ku mukutu ogwo naddala abamaze okubanga mu subscribinga. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga side eyo kikole tubeere nga tutambula n'abatulabira ku mikutu emirala gyonna, kubanga emikutu mingi nnyo kwe twesanze nga oboolyawo kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tubaweereza. Kakati njagala kukulekera ebigambo bya Robert Kyagulanyi Center mu bwe bimala okuggwayo, oluvannyuma nzije nkuwe oba mpiteeyiteko mu bubaka bwammwe bwe muteeka mu comment section. Ebigambo bino Robert Kyagulanyi Center mu yabyogera nga amaze okufuluma eggwanga, oba yabyogera ng'ateekateeka okufuluma eggwanga, wabula yabita ng'amaze okufuluma, era n'atugamba bwe munaalabira vidiyo eno nja kuba mpiseemu. Bigambo bye yayogera yategeeza bulungi nnyo, era bye yayogera mu bigambo ebyo mu katambi ako tutandise okuba nga tubirabako. Wano njagala owulirizeewo nnyo. Omukulu yakugamba atandise enteekate oba amaze okufuluma n'agamba nti we munaalabira akatambi kano nja kuba mmaze okuyitamu, wabula bw'anaaba amaze okuyitamu agenda kubanga akwataganya n'omulimu ogw'okulaba ng'agenda maaso ne kaweefube okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Kakati kino kitegeeza nti bye yayogera mu katambi tutandise okugenda maaso n'okubanga tubirabako, era akatambi kano njagala okalabe awatali nsonga yonna etusumbuwa, era ndowooza kansooke nzijewo n'obubaka bwammwe obuli mu comment section nsobole okuwa akatambi kano nga tewali kitutawaanya, then nzije mbe nga nkutuusako amawulire amalala nga bwe nakugambye nti ebyokukuwa bingi nnyo bye njagala ogende maaso n'okubanga owuliriza, naye nga njagala kusooka kujjawo bubaka bwammwe. Nakimera Maureen webale kubanga kwoli n'agamba webale kutuweereza Red Zone TV, nawe bale kubanga ogoberera ono bamuyise Kule Joshua, nawe bali kubanga ogoberera ku mukutu guno kwompuliridde ogwa Red Zone TV. Olamuse Geoffrey Munyagwa, nawe bali kubanga kwoli. Nancha Joyce we bali kubanga kwoli. Ziriwa Mami we bali kubanga naye kwoli. Nansubuga Aisha we bali kugoberera. Muniru Kalenzi we bali kubanga kwoli. Waligo Musa Namugenyi Ruth, Abranan Deri, Mayeku John, Kauka Jime Sebowa we bali kubanga kwoli. Ono bamuyise Muwanguzi Spe we bali kubanga kwoli. Grace Kugundu obandoza kiri Kigundu. Jenny Adams, Namakola Phoebe, ono bamuyise Musa we bali kubanga kwoli, ne Shahida we bali kubanga kwoli. Tebimanya message kweri. Juliet Christensen nga bulijjo. Christine Narutaya we bali kubanga kwoli. Esther Mirembe we bali kubanga kwoli, message yetuse. Agnes Aizuke message weri we bali kubanga kwoli. Ono bamuyise Namatovu Sauda we bali kubanga kwoli. Musobozi Julius we bali kubanga kwoli. Nasazi Mire we bali kubanga kwoli baka bwatuse. Paulo Ndugwa we bali kubako message yatuse. Bamuyise Nansubuga Aisha we bali kubanga kwoli. Agnes Aizukire we bali kubanga kwoli ne Agnes omulala message yetuse ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati ate nebaza n'abateeka obubaka bwammwe ku mukutu ogwa Uganda 24 live, nammwe sobola kubalekayo mwe bali kubanga mujja ne muteekako message yammwe, era kuno ninayo batono kuliko Kule Joshua ne Babu Edward mwe bali kubanga namwe je muri side eyo n'obubaka bwammwe obugenda maaso n'okubanga buteekebwa ate mu comment section side eyo. Kakati njagala okubawa ebigambo ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Center, wabula nga sinabiwawa munzikiriza ate mbeeka abantu bentumirako wano. Mami waffe omulungi ennyo Maama London we bali kubaye London United Kingdom, we bali kwagala nkyukakyuka, ate we bali kugoberera mikutu gino n'okujja n'oteekako obubaka bwo ku mukutu ogwo kwoba otulabidde. Nebaza mami wange Mama Kevin okuva Switzerland, manyi obeerako nnyo ate era gwomu ku bantu bemmanyi abasinga okuyayanira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda, ate tokoma okwo ojja n'ogoberera emikutu gyaffe n'oteekako n'obubaka bwo mu comment section, oba oliawo ne advice zotuwa okutuwabula mu ngeri emu oba endala. Mami wange Irene okuva yonna gy'oli gy'osinzira okubanga gy'olabira,
twebaza nnyo n'okujja n'otuwabula naddala mu ngeri gye tuweerezaamu n'ebirala bifaanana bwe bityo naawe ekyokola si kitono era tukisiimira ddala. Muzeeyi wange okuva e UK erinnya sijja kulyogera kuba tannanzikiriza, webale kubaako ne hajati wange Sheila okuva e USA nawe bale kubanga ogoberera, muganda wange Abudu okuva e South Africa webale kubanga obeerayo newankubadde ennaku zino mbuzeeko naye kansubire oli bulungi nnyo mu ggwanga South Africa gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naawe n'otakoma okwo n'ojja n'obanga ogoberera information gye tugenda maaso n'okubanga ate tuwa bannayuganda mu kaweefube okulaba nga teri munnayuganda munnaffe gwe tuleka mabega naddala mu nsonga nga zino. Bagiyita Red Zone TV, eno bagiyita Uganda 24 live n'emikutu emirala gye sijja kusobola kumentioninga kubanga emikutu mingi nnyo kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga otuwulirira bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byenjagala okukuwa then oluvannyuma nzije tubeere nga ate tweyongera wuliriza ebigambo bino yabyogera kano ke kamu ku butambi bwe yata bwe yali yakamala okubanga afuluma yakalikodinga tannafuluma wabula bwe yamala okufuluma n'alyoka akata olw'ensonga z'ebyokwerinda era ebigambo bino yabyogera kaakati wenjogerera tutandise ogenda maaso n'okubanga tubiwulira kubanga tubirabako biwulirize nzije mbere nga nkwongerayo. Bannayuganda bannange mwenna eno video mwemunagirabira nja kuba maze okuyitamu ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okuntaasa abatujju abo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga malako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwomusolo okunnoonyanza omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumye nga bwe mwabakuumala kubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bahonorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo bastopinze emmotoka ne emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Twakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuze tubagamba nti kamera kyo ky'okulwanyisa kyammwe.
mwalabye bano ba police officer abali bankuuma mu campaign mwenda mulamba baba kwatane baba siba bavuddeyo ne babagoba mu police with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka eje nadduka nga banumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bana Uganda akalulu ka $226 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni nakola vulugu yeyo nagwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunakule 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne bonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabenga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bana Uganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo izo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala kati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera vacho tubeera ku simu tubeera ku kamera tubeera ku video naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza ba comrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja mu maaso. Tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tu mobilizinga bannaffe nga tu organizinga tu pushinga back dictator tuleme muwaka wewevu tu making sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo government ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvujjirira ate ne tumakinga sure tumutema enteega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era ba comrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze government eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite musigale nga muli bumu era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bana Uganda. People power, our power. Our power, people power.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp